أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا آمين وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والعمل الصالحا abatuliriza abatulabako abagoberezi ba Rawda Islam Media tubaniza ku programu yaffe ebeerawo buli lwa Saturday ey'okwanukulwa ebibuuzo nga bulijjo ebeerawo mu kaseera bwe kati nga tutera gikolera mukono olwaleero tukyaddeko mu kitundu ky'obweyogerere era insha Allah Sheikh waffe nga bulijjo gwe tubeera naye Sheikh Abbas Zubairi Senkuba tugenda musaba abeere nti abuuza abatulabako oluvannyuma tugende mu maaso ne programu yaffe nga bulijjo insha Allah taala. Sheikh falyatafaddal mashkuran ma'jura. Barakallahu fik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, abawliza ba Rawda Islam Media mbabuza konti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ekibuuzo kyaffe kye twasoose okufuna ombuuza agamba nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Amannya ge bamuyita Segujja Hasani ngava Ibanda district. Abuuza Segujja abuuza nti omukyala naye avunaanyizibwa okusala dhuhiya oba omwami amalira. Mukyala avunaanyizibwa okusala dhuhiya oba omwami amalira. Omuntu yenna alina obusobozi obusobola okusala dhuhiya waddembe okusala ki dhuhiya kuba empeera zidda gyakola ki gyali wakubadde nga walabwako obujulizi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayasala endiga bbiri nga njeru zombiriri yekennyini yazeesalira bwe yasala esooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti Allahumma inna hadha li Muhammadi wa ali Muhammad. Ene endiga ya Muhammad n'abantu bani na Muhammad. So watabeerawo obusobozi bwa kusala ndiga eri family abantu kinoomu omuntu hedi wa family asobola okusala endiga eyo nekola ki nemalira family eyo nga bwe bayogera mu abawalimu baffe ku nsonga eyo. Naye wabeeranga waliwo obusobozi buli memba wa family nga asobola okusala neziba nti 10 asale la basa bihi wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. So ekitiibwa Allah kutukuumire. Allah tukuume finna barakallahu. Omubuuzo owokubiri tataddeeko linnya abuuza nti Sheikh embuuza ensi mwendi ennyama y'ente bagisala na mashini teriiko basimala nzikirizibwa okugirya? Ekintu kyonna ekisaliddwa nga tekisomeddwako basimala amateeka g'eddiini gaatugaana okukirya. Allah agamba mu suratu al-An'am wala ta'kulu ayegamba etya mimma lam yuzkaru fihi bismillah. Tokkirizibwa kulya kintu kyonna kitasomeddwako linnya lyani linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala. So tukugamba kasita ofuna confirmation nti ekintu ekyo kyebasaze tebasomeddeeko linnya lya Allah togezaako okubeera ng'okikola ki ng'okirya. Onaakirya ojja kuba oyingiridde. N'obujulizi obulala we buli ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wama uhilla lighayri llahi bihi. N'ekintu kyonna kyebatasalidde kyebatatukuza nga basoma erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatugaana okubirya. So tokisembereranga okukirya kuba ojja kuba olidde ennyama. Wantu agituumanga aba alidde ennyama ki
Sheikh ndoza n'abatali basiraamu bagiyita nkaafu nabo bagiyita nkaafu era nzijukira ffe nga tukyali bato baatupangisanga nga banneiba abatali basiraamu baatupangisanga nga batya okulya ennyama etasaliddwako na linnya lyani ya Allah babanga abatali basiraamu batya okulya ekitasomeddwako linnya lya Allah kiba kitegeeza nti omusiraamu mimbabe aula yabeera okubeera nga yakola ki yalina okulya ebintu ebisaliddwayalina n'obujulizi. Mu kibuuzo kyagamba nti bagisala ne mashini kwegamba ekikulu kya byonna ndowooza basimala naye basaza ne mashini kasita basoma basimala kuba Allah yatugaana olaba embwa ekitiibwa Allah tabaraka wataala yatugamba nti yasalunaka maadha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يغانتي فكلوا مما امسكنا عليكم موليه embwazi bibakwatidde naye wadhkuru isma Allah alayhi abawali mbagamba nti nebwe kiretanga kifudde ebbanga lyomalanga wajitadde bismillah ne kuyigira werire kasebeera muallama esobola okuyiga nekiretanga kirungi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan wa nafa Allahu bikum al-umma. Amin. Mubuzo wokusatu ye Salim Abdurrahman avudde wala Juba Town Council, Juba Town. Gamba omugoberezi waffe oyo nti omuti ogukwatibwa imaamu ng'asoma khutuba gulamulwa gutya mu Busiraamu. Yakibuuzaako emabegeri ne tumunyonnyola nti omuti ogwo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagukozesaako mu ntandikwa y'Obusiraamu naye ku nkomero tegwalabwa nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agukozesa okubeera nga alekayo gukola ku nkomero. Abamu kuba wali mbalaba nti kisangulawo ekyakola ekyasooka era agulese yasinga obulungi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa nafa Allahu bikum al-umma. Ono bamuyita Fazila. Fadila, barakallahu fi. Agamba nti Sheikh nsaba kunsomesa ku sala. Agamba nsomesa ku sala. Sala mpanvu. Sala mu lulimi kitegeeza dua. As-sala fi lugha ad-du'a. Sala mu lulimi kitegeezaamu okusaba. Era omuntu aba agenze okusaala mu lulimi aba agenze kukola ki? Kusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Amma istilaha tegeezaamu aqwal wa af'al al-maftuhatu bi at-takbir. Bibeera bigambo na bikolwa biggulwawo naki na takbir. Kigambo kituga nti Allahu akbar oba oguddewo ki as-sala. Al-makhtumatu oba al-mukhtatimatu bit-taslimi. Tujiggalawo na salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. As-sala eyo eyina kaifiya yayo gye tujja okutunuulira entonotono insha Allahu ta'ala. Omuntu bw'amala okweyonja nga kalombolombo mbulombolombo obutuukiriza es-sala, sharutu min shuruti sihhati as-sala, okwetukuza ng'okufuna ewuzu ku muntu alina ekizuuso ekitono oba okweyonja olweyonja oluki olunene okunaaba omubiri gwonna ku kizuuso ekiki ekinene. Omuntu agenda n'ayolekera ekibula n'atunula amakulu Kaaba emanyikiddwa engeri gyenoonyezebwamu wano. Omuntu singa akuba emabega enjuba gyeva n'atunula enjuba gyekola kigyegwa sayidi ye yaddyo yonna Kaaba asobola otunulayo. Enjuba egwa eno taddeyo enkoona gyegwa, eva eno n'otekayo enkoona gyegwa n'otekayo feesi. Sayidi eyo yenna eyaddyo bw'otyo bw'onoonya kibula. Kwoyo atamanyi butya bwe tunoonya kibula. Wabula bw'obanga okimanyi oba oli mu masijidi gwe tunula mu kibula, ky'osookerako ng'oyingira mu ssola omaze okwaziina baba bayaziinye kima essola. Bwe bamala okukima essola leeta takbiira eggulawo essola oba ekuyingiza mu ssola. Tuwanika emikono bwe tuti, oyinza okugyewanika nga giri hadhu al-mankabaihi nga giri opposite n'emiki n'ebibegabega, oba okubeera nga giri wano nga giri opposite n'amatu gaffe gano bannamulagaya w'amatu, n'oga nti Allahu akbar. N'oddira emikono gyo n'ogiteeka mu kifuba kyo oba waggulu w'olubuto lwo. Ogiteeka mu kifuba kyo oba waggulu w'olubuto lwo. Oddira omukono ogwa ddyo guno n'oguteeka ku gwa kkono
bw'omaliriza n'osoma eggule edduwa eggulawo essala subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. bw'omaliriza osoma suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Tugitandika ne isti'adha ne basmala tubikola sirran mu kyama. suratu al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mu kyama, then notandika al-fatiha okubeera ng'ogisoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسمرك السورة ينجبو يقدي قل هو الله زانغو إلى بانتو السورة يمبي السورة جوبو يقدي وسميك كوانغو يدمو القرآن نو چونغرako bw'omalirizawo genda ku mavivireta takbiro gambe era nga bwe twagambye nga ziri opposite n'ebibegabega oba nga ziri opposite n'ennamulaga ya wamatuwano Allahu akbaru n'ogenda ku mavivi n'okutama okutama ku mavivi n'osomerawo ebigambo biga subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi oba mu kwadhikali ezisomebwa ku mavivi nga subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. bw'ovaawo ojja oga nti sami'a allahu liman hamida. emikono osobola okubeera nga ogizza we gyabadde oba okugireka okusinziira ku bujulizi bw'abawalimu. osobola okugireka oba okubeera ng'ogizza mu kifuba kyo. ebigambo ebyo abawalimu babyogerako bingi baga nti as-sahihi min al-ahadith allati warada fi kayfiyati tubeera tutya nga tuvudde ku mavivi. as-sahihu minha ghayru sariha was-sariha oba was-sarihu minha ghayru sahihi. eziri sahihi teziri kiriya entuufu, ate eziri entuufu muzo teziri kiriya. kakati bw'omala okuva wano ku mavivi ng'oteeka emikono gyo wano oba ng'ogireka bwoti ng'osomerawo ebigambo ebigamba rabbana walakal hamd hamdan kathira tayyiban mubaraka fihi. naye bwe tuba tuvayo n'ekigambo kiri ekigamba nti sami'a allahu liman hamida. sami'a allahu liman hamida emikono n'ogizzaawo n'osoma ebigambo ebyo rabbana lakal hamd oba rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubaraka fihi. oyinza okukomaawo oba okuyongerayo ne ezigenda mu maaso. bw'omalirizaawo genda wansi oga nti allahu akbar. towanika mikono bwe tuba tugenda wansi awo towanika mikono kukabusi wansi. allahu akbar n'oteeka ekyenyi kyo wansi okakasa nti ebiyungo 7 binyweredde ku ttaka ng'ekyenyi kye kisooka paka ku nnyindo n'ebibatu 2 n'amavivi 2 n'obugere buno obusembayo nabwo bubeera buli ku ttaka nga buvunnamye abusinza Allah tabaraka wa taala. awosomerawo ebigambo ebigamba subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. bw'ovaawo oga nti allahu akbar era nga towanise mikono n'otuula n'oteeka ebibatu byo kuno ku mavivi ng'ofukamidde n'osomerawo ekigambo rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli oba dhikiri emu kwa dhikali ezisomebwawo naye genda beesinga okuba ennyangu ew'obufunda bwe budde. bwe tumalirizaawo oddawo wansi n'ovunnama n'osoma subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. era bw'ovaawo n'okomawo ekyo kikola raka'a 2 bw'obeera nga essola ya raka'a 2 n'otuula tahiyatu. bw'obeera ya 4 era otuula tahiyatu esooka mu raka'a 2 noga nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu. bwe tuba tusoma tahiyatu tusonga olugalo bwe ruti oba okulunyeenya inda baadhi ahli al-ilm tulusonga oba okulunyeenya zonna sunna. wabula okulusonga lwe lwakwe kwayitirako sunna ahadithi ekyasinza okubeera ennyingi kyanyeera nnyo n'okusonga okusinga okunyeenya. alusonze yaba asinga okubeera ku kituufu. tugamba attahiyatu ng'olusonze
era olusonga okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero nanyeenya okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وماليزا نيونغيرك الدعاء إندلا بوزمالا نوتول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كالصلاة إيارك إمك إبلي بزيبيرانيا oyongera raka 2 n'otola salamu n'otola tahiyatu n'ogisoma wezibeera yassatu oyongera kemu ku 2 zino zusadde era n'otola tahiyatu n'otola salamu bw'omaliza okutola salamu olwo n'otandika obulaadi nabbi Muhammad bwe yayigiriza oba dhikari. Barakallahu fikum olw'obufunda bw'obudde katukomaawo insha Allah taala kukwatagana Sheikh Roma irewo ddala ne omuliriza waffe omulabi waffe agamba nti Sheikh ayagala kumusomesa ku tahiyatu تحيات تجسمد من هي ركعة تجونجين إن شاء الله. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. التشهد وبالتحيات omuntu asobola okugisoma bw'atyo waliwo n'ebika ebirala by'attahiyatu n'ekyo kitumalira inshallah engeri gye tuli mu kukola ki mu budde obutonotono. Za Sheikh era mu kaseera muzakekamu wandi ebibuuzo bwe bito wandi bakubiriza kutubakubiriza mu kaseera kano okweyongera ennyo okuba nti okwongera okumanya n'okubeera nga mu darasa ez'eswala n'okugenda mu darasa z'eswala ezibeerawo baada al-magharibi temuzisuula muguluka abamu tebaagala kugenda mu darasa ezo ssibu naye darasa ezo zikola omulimu ki munene nnyo. Barakallahu fiikum tusobola gimalayo ku media tekisoboka. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم. اللهم بارك. أبوزا وفي. نعم. الشيخ من سمى القرآني ننيونغرا كونتي صدق الله العظيم كلام الوقت. Ekigambo kyetero okwongera ku bangi mbawalimu bakigaana baga nti si nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam omuntu yamalanga okusoma ngamuga sadaqallahu al-aliyu al-azim. Ekiri mu sunna kitwalabako ng'akola we yalagiranga omuntu okusoma ngamuga nti hasbuk oba obutayogerayo kigambo kyonna. Yagamba sahaba Abdullah ibn Mas'ud namuga nti iqra alayya al-Qur'an nsomeraako kuki ku Qur'an namuga nti kayfa aqra'u alayka al-Qur'an wa fika unzila kusomera nti Qur'an nga yakira kugwe namuga nti wa ana uridu an asma'ahu min ghairi njagala okuwulira ku Qur'an nga agisoma sinze Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyava agamba nti fatafiqa yaqra surat an-nisa natandika okusoma surat an-nisa bwe yatuuka ku kigambo ekigamba fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid waji'na bika ala haula shahid. Yagamba nti ayo bwe yagituuka kungenda okulaba nga feesi y'omubaka Muhammad ekirevu nga kibunyama amaziga nga kyonna kitobye amaziga. Nabbi namuga nti hasbuk bwatu yemugamba komaawo bwatu yemugamba. Naye alibadde kibeera kubeera mu sunna ganti sadaqallahu al-aliyu al-azim kiba kubanga kiri mu sunna twalibadde tukiyiga ku nabbi Muhammad era kibeera kubeera ku kalungi ekigambo bwo kitunidde amakulu malungi ng'abantu bamwe bagamba ati kakati sheikh awubiki nibabuuza kati bubiki mwingira babuvudde wa sheikh era omuntu abuuza bubiki awo kati sheikh kiki kyakoze buti buliwo asla wabula obubi obuva kubeera nti
temuliimu kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga endala bamu ku bawalimu abaga nti kyalibadde kikolebwa bekwasa ekigambo kiga nti Allah yaga nti kul sadaqallah fattabi' millata Ibrahima hanifa. Yatugamba Allah tukyogere naye saawo ekifo kiki kirala. Wallahu ta'ala alam. Okugamba sadaqallahu al-aliyyul azim oluvanyuma lwa Qur'ani mukhalafata sunna kyawukana ku nkola nabbi Muhammad gye yaliko alayhi salatu wassalam. Mtu afuna omusangula tujaga nti afuna omusango obulaba akhala fi sunna. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan nafa Allahu bikum. Allahumma jazana khair. Abuuza omubuuza waffe nti taata wange yafanga agamba nti ye talitunda mwana we, naye taata omuto eyasigala ewaka mu bigere by'omugenzi ye yasaba emaali muffe. Ekyo sheekhe kiramulwa kitya? Okusala emaali si kya mu sunna, wabula ebirabo omuntu yeyagala n'akola ki n'awaayo. Ntera nnyo okukigamba abantu ne mbategeeza nti okusala muwala ebintu kitegeeza nti kyamaguzi kiri awo kikola ki bakuweemu ebintu bubatwala ekyamaguzi kyabwe. Mukkiriza tebamukola bwe batyo, tebamala gamutunda bwe batyo. Ono omwana kitonde kya Allah tabaraka wa taala gwe wazaala, tekyali badde kya mu buntu bulamu kuga nti musalemu ebintu, wabula tukubiriza bonna oli abawasiza omwana w'omuntu okubeerako n'ebirabo byokola ki byotwala, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti man sana'a lakum ma'rufa fakafi'uhu. Omuntu wabeerako n'ekirungi kyakkoledde beerako naawe kokola ki k'omuwaayo. Kati mu mbeera efaanana bwe tutugamba nti omuntu ono akukuliriza omwana n'abeerako ne waatuuse, naawe beerako n'ebirabo byotwalayo. Ebirabo tebabikaka tebabisala, we bituuka okusalibwa kiba kifuuse kintu kirala ate kyogenda okubeera nga oteekayo. Wabula tukubiriza abantu kubeerako ne kyebakwata ne bawaayo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Shakarallahu lakum jazakumullahu khaira. Agamba nti barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Okwemanyiiza okutalaka kiri kitya? Okwemanyiiza okutalaka kya bulabe. Oyinza okukoleramu ensobi nnyingi. Siraamu omutuufu tamala gemanyiiza talaka. Ate ekyewuunyisa abasinga otalaka ennyo bye baagala ennyo okuzza bwe bakoze ki batalasi. Oluusi batalaka bali mu busungu, oluusi ojja kufuna ezzambi ebbanga ly'onaamala nga gw'otalaka oyagala okukola ki okuzza. Saba Allah akuume ennimi zaffe bigambo ebifaanana bwe bityo. Abuuza omubuuza nti sheekhe nsaba ku irimu ebuulirira omunywi w'omwenge. Okunywa enguuli oba okunywa omwenge, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyogerako ebigambo byali bingi, naye nga kinyinza okubeera nga mu bufunze nkyogerako nti wekitiibwa Allah yafuula omwenge nga guli haramu. Ega nti innamal khamru wal maisir, omwenge n'ezzaala ku nkomerero yagiyita atya rijisu min amali shaitan, mulimu gwaki wa sitaani fajtanibuhu, mugwewale. Era basahaba aye bwe mala okukka nga Allah baga nti fahal antum muntahun, fahal antum muntahun. Muso basahaba bonna baga nti intahaina, baali banywa omwenge baga tuguvuddeko ne gulabwako omwenge nga gukulukuta guyiiriddwa ala sikaki al-Madina, Madina nga gukulukuta nga baguyiwa. Okitegeeza nti baleseeyo ekyo Allah kyaziiza. Omusiraamu yenna alimu obukkiriza teyalitadde mwenge mu ttama oluvannyuma lw'okukola ki lw'okuziiza kwa Allah tabaraka wa taala yamutonda. Kyokubiri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga obubi bw'omwenge. Mugwo n'aguteekako ebikolimo ebiweraawerako kumpi 7, n'akolimira agunywa, n'akolimira agutunda, agunywedde amukolimidde, akolimira agutunda, n'akolimira Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ayambako obuyambi, n'agunywesa omuntu, oguweereza omuntu okumunywa saaki anywesa omuntu, oba agugulidde omuntu agunywe, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amukolimira. So tugamba nti okwewala ebikolimo bya Allah tabaraka wa taala n'okwewala obusungu bwa Allah tabaraka wa taala kitegeeza nti oyina kwewalira ddala mwenge. Tusaba Allah tutaase. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Allahumma jiz'i anna khair. Agamba nti sheekhe bw'ofuna wuzu
noyingira mu sala oba wakasala yula akabiri novaamu omukka sheikh sala ogisazaamu oba ogenda mu maaso era bw'oba ogisazizaamu bw'okomawo otandikirayo wakomye oba oddamu buto. Omuntu bw'abeera mu ssala n'avaamu omukka ekyo kiba kizuusi mu bizuusi ebitono kitegeeza nti tteeka olina kufuluma mu ssala era togumagumanga n'ogamba aba ewuzu emuweddeko ebyonoona wuzu aba afunye ekintu kimu ku byonoona ki ebyonoona wuzu. Ebizuusi bya miteeka ebiri oba ebyonoona wuzu biyinza okubeera bya miteeka emeka ebiri. Tulina ekinene n'ekiki mu binene mulimu ogenda mu nsonga z'obufumbo okuvaamu amazzi agakola ki agazaala omukyalo okugenda mu haidhi omuntu okubeera nga yeeroteredde n'avaamu amazzi ago ebyo byonna biri mu bizuusi ebinene omuntu alina kunaaba mubiri gwonna. Ate ekizuusi ekitono abawalimu bagamba yastawjibu lwudu nga tteeka olina kufuna ki wuzu. Kati mu byo mwe muli okuvaamu omukka ogwo buli we gukuvaamu tosigalanga mu ssala n'oguma ogati akanye byosaala byonna okuvaawo bibeera bifu. Ekyo kye tuyinza okwogera ekitono ennyo ku muntu oyo akitegeere nti byosaala okuvaawo otawaanira bweriri. Kati okunywerera mu ssala mu mbeera efaanana bwetyo tuga nti la genda ofune ewuzu bw'okomawo tandika buto essala kubanga oyinza okuba tojja kusobola akukola kiri kya nabbi sallallahu alaihi wasallam Sheikh afaanako bwatyo si amanyamugo bagamba nti kiyinza n'omujja mu busiraamu agano alamira mu ssala wuzu nemuvaako ng'ali mu ssala kituufu kikola kinene. Abamu wali mboogera nti omuntu asobola okuva mu ki asobola okuva mu busiraamu olw'ensonga eyo. So leka kukinyoomerera wuzu ekuggwe omusajja omuntu alinga naye nga tusomeze mukulembeze wa ssomero saidi ze eruweru wallahi nga bamumanyi abantu bonna tasaala na wuzu tasaala na wuzu Islamu birawo nga tosaala na wuzu. Era esswala zimugwikiriza bugwikiriza nga abawalabu bazze neyenyigira awo mu kavuyovuyo naye n'asaala. Kati enkola efaanana bwetyo ogenda kugamba otya Allah n'esswala ye talina ki sallallahu alaihi wa afia. Abuuza ekitundu ekyokubiri mu kyonto ekyabwe wakitegedde nti wuzu eba emuweddeko bw'akomawo amaze ogifuna ayunga kuzina ebbiri oba addayo bupya? La atandike bupya kyekisinga okubeera ekirungi. Asahhu ma qaala ahlul ilm atandikira kuyakoze ki atandikira bupya. Wallahu ta'ala barakallahu fikum shakarallahu lakum. Agamba omubuuza nti swala ki bracket agambye sunna ki nabbi gye yasaaza mu maka ga sahaba eyali amusabye okufuna omusalli mu maka ge ng'azibye amaaso? Yali sahaba twankinyonyola omulundi ogwayita tubaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi sahabiya yamugamba nti njagala takhidhu musalla kunteekerako mu nyumba yange musalla. Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja yatuuka n'amuga nti aina turidina an usalla yagala nsalirewa n'amulaga ekifo nabbi n'akulembera liyatabarraka ateeka omukisa mu kifo ekyo. Naye tekyali nti waliwo sunna ey'enjawulo efaanana bwetyo la kwegamba kyali kyeyawulidde mu baka. Abamu ku bawali mbaga nti kyali kyeyawulidde mu baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abalala bagamba nti ne bayimaamu be bonna asobola okujja ne bakulaga nti oyagala okugoberera kiri nabbi Muhammad kyeyakola naye tukikola nga tugoberera nabbi kyeyakola so si kukikola. Barakallahu fiikum. Allah yubarik fi. Shakarallahu lakum. Agamba mubuuza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Bwemba njagala nnyo ebintu ebiri unique ebyenjawulo ekyokulabirako engatto eziri unique engoye fashion yange nzekka emmotoka n'enteekako decoration ebyokwewunda ezitali ku mmotoka ndala akawoteri mulala kalina mbeera mu abo abeeraga Allah be yagaana proud people. Tuyinza okugamba nti toli mu abo abakweyisa engoye toli mu abo wabula tokiyitiriza nnyo kiyinza okuleetera takabburu olowooza nti gwokola ki taajjub enza okubeera nga weerabawo nga gweka okumaliriza nga ibaada zikulemye okukola ki okukola oba okukakana nga weekuziza ku balala.
kyetwaligambye eri omuntu oyo waliwo ekigambo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaganti basahaba tebamwogerako nga baga nti naha rasulullah an libasi shuhra bweziba kyangoye nabbi yaziiza omuntu okwambala olugoye nga luli unique mu ngoye z'abanno ng'oyagala okuwuniikiriza abalala. Abantu bayinza n'okulemererwa ibaada oluusi nga batunuulidde ki nga batunuulidde engoye zo z'oyambadde okukakkana nga tokoze ekintu kya mugaso. Sheekhe temugwamu nammwe abasheekhe era okubalaba basheekhe ajja n'ekkanzu nga yonna agitonyeetonye bw'ati naye nga azze kukutuba kisobola okugwamu asobola okugwamu abeera wansi tugenda okula tunulidde sheekhe yekka oluusi nebyawogera tugenda okumeza tubitegedde wabula nga tulidde seeka ekkanzu alaba masappe bagayita masappe ssibu masappe sheekhe ge yakoze wabula bwe kibanga muntu ayagala kukuuma buyonjo ayagala okugendako mu swala nga ayambadde bulungi nekyesanga nga si nniya ye kubeera ki unique n'ensi eyo nga si kirimu nniya nti njagala kubeera kino yeguze lugoye lwe neyegendera mu swala ekyo ate kirala sheekhe tekikwatagana noono nga ye buli kaseera buli kimu ayagala kubeera ki ayagala kubeera unique. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Nabamwita Khadija Abubakari ali Saudi. Barakallahu fiki. Abuuza nti sheekhe obusiraamu bwogera ki ku mwana afudde nga yakazaalibwa? Mwana afudde nga yakazaalibwa obusiraamu buga tumuziike mu nziika gye tuziikamu abafu baffe ebbanga lyamala nga azaaliddwa mu ki awezezza emyezi emeka ena mu lubuto lwa maama we. Tumunaaza, tumuzinga, tumusaalira ne tumuziika mu nziika yennyini nga gye tuziikamu abafu baffe ekyo kye tumanyi. Wabula waliwo enkola egamba nti omwana afudde nga tannakaaba oba afudde nga yakazaalibwa muto abakazi abakulu bemukola ki omuziika. Juzi twali awo muganda waffe Fahadi n'afiirwa omwana awo sebo omuzeeyi n'agamba nti mwana mugo kujja nga temwagala mwana wange addemu kuzaala. Enkola eyo ndowooza ya kishiriku jahiliya. Abantu abalowoozanga nti ekyo kisobola oziiza omwana okukola ki. Kati jahiliya eyo yali badde ava mu bantu mu mbeera efaanana bwetyo ne babeera nga bakkiriza ow'ekitiibwa Allah kye yalamula. Nabbi yafiirwako ku baana abato era ekyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala y'ensonga lwaki yatuma nabbi nga muntu nga ffe tusobole omugoberera obulungi. Abakutuma malayika etazaala, abakutuma malayika etalya, abakutuma malayika etafiisa mu nfiisa eno yaffe ya bulijjo kwa malayika bagenda giziika. Onategeera ddi nti baziika bwe bati. Kati byebimu ku nsonga lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamutumanga muntu tumulabireko n'awasa empasayidi netugitegeera n'afiirwa enfiirwa gye tusobola okutegeera baziika batya bamalawo nnaku mmeka. Byonna ebyo bye byatumya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga muntu nga ffe. Allah agamba ti lakad jaakum rasulu min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim. So kitegeeza nti tugoberere nnyo nabbi Muhammad. Yafiirwa Ibrahimu nga muto n'afiirwa babaana babalenzi Qasim, Abdallah, bonna baali bato naye tetuwawulirayo nti waliwo abamuziika nga bakadde. So tuveemu embeera efaanana bwetyo. Saba Allah atukuume ya Rabbi. Amiin ya Rabbi. Abuuza yabadde abuuza bwabanga ihtasaba dhalika naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera nti omuntu aba afiiriddwa abaana babiri yagamba basatu abazadde n'abafiirwa nga bakyali bato abaffe nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti afuna ejjana Allah amuwaamu ejjana. Sahabiya n'amugamba nti n'ababiri nabbi n'amugamba n'abameka n'amugamba n'ababiri. Waba agamba ekyo bwabanga asubiddemu empeera wa Allah w'ekitiibwa Allah ajjamuwa empeera gyali kasita agumiikiriza. Byemu kwe bagamba nti bye birungi ebitasabibwa nzitireyo omwana ng'akyali muto asobola Allah agira kigere. Barakallahu fiik. Subhanallah. Abuuza era mwennyini n'agamba nti ekirala obusiraamu bwogera ki ku ky'okukuuma kirabika ewangayira Saudi batera okukuuma obubaani. Agamba nti obusiraamu bwogera ki ku ky'okukuuma obubaani era butegeeza ki? Kuba ndaba eno ategeeza Abawarabu babukozesa nnyo.
Abawarabu oluusi babukozesa kugoba zino ensu ate olwo ne bwe bakuma nga bamanyi nti abamu ku Bawarabu bakola tajiriba nga bigoba shayatini. Ndoza kiri mugunde ega nti shaytani teyagala wali kawo kalungi yagala wali kasu yagala wantu wali ebiwunyawunya toyo eyo gyebeera faanana bwe bityo. So tugamba nti enkozesa bo gye bagikozesa la baasa bihi terina buzibu era naawe osobola ogikozesa ewo ng'okomyewo kubanga bo baagala kugoba nsu. Naye abakozesa obubaani obwo okubwogererako nga wano bwe tukikola mu dduwa eyo nsubi kyabulabe. Akabaani tekayina connection yonna na dduwa ya muntu. Eyo ibaada eri mustaqilla. Ofunza akabaani kawowo ng'obuwobo bulala bwe twekuba. Ndowooza seeka era tulaba nnyo Abawarabu oba wakayingira bwoti mu nnyumba ng'omugenyi okusobola okuba nti bakutegekera ekifo wogenda okutuula baleeta akabaani oba akawoowo n'akakuteeka. Lwaki nti buli omu aleme kunyiiza munne unakuwaza munne buli omu awunyize munne nga avaamu akawoowo akalungi. Kyendowooza ezimu ku hikima sheekh. Barakallahu fiikum. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi. Bwensala nga sitaddeewo sitira mu maaso essala yange eba nfu. Essala ebeera ntuufu okuggyako ng'ofunye ebisobola okukola ki okusazisaamu essala ebeera ntuufu. Naye ng'ekiri mu sunna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambulanga ne anaza, yatambulanga n'olunyago ng'alusimba mu maaso ge. Muvubuka we ng'amukwatira olunyago lwa kusimba mu maaso kuteekawo ki sitira. Ensonga ey'okubiri ku ekyo nti waliwo ebintu ebiyinza okujja ng'osaala tutaddeewo ki sitira okakkananga essala olina kugivaamu nga bwe kyajja mu hadith nga Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti ebintu bisatu bikutulamu ki essala y'omuntu. Yagamba ekisookera ddala almar'atu ye mukyala bw'ayitawo ekyewunyisa abamu ku bawali mbagandi n'obwaba ng'ayise mu maaso ga mukyala munne essala agikutulamu singa tewabeerawo sitiri. Wetabeerawo sitiri eno gy'ogambye gyayogeddeko omukyala najja amuyita mu maaso amateeka g'eddiini gaga essala agiveemu addemu agitandike kabeere nga mukyala munne yamuyise mu maaso. Mama waffe Aisha yakayananga naga nti ataj'alunana mithla alkilabi walhimar, mwagala tufuulanga mbwa na ndogoyi. Banne ne bamujjukiza basahaba baali balina engeri gye bakwatamu bannaabwe. Naye hadithi yamuzitowo yagamba nti walakad kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli billayl, ombaka Muhammad yasalanga ekiro ng'ebigere byange bitadde mu maaso ge ng'oluusi abikwata n'abisendanga n'abizza ebbali asobole okuvunnama. Kati mugamba nti kisazaamu essala, ne bamuga nedda bategeezaamu kuyita mu maaso ga muki wali weebase ng'otaddewo bigere. So omukyala bw'ayita mu maaso g'omusaaze kitegeeza nti essala eyo ayina okugikola okugisazaamu. Ekyokubiri walhimari n'endogoyi. Ekyokusatu walkilabu oba walkalbu n'embwa enzirugavu. Babuuza ma baalu la aswadu min al abyadu, basahaba babuuza Nabbi nabaga nti alkalbu la aswadu shaytan, embwa enzirugavu ebeera ki sitaani. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Sallallahu tutaasi. Amin ya rabbi, jazakallahu khair. Agamba nti embwa n'embizi bwe biyingira mu muzikiti gukolebwa gutya? Bwe biyingira mu masjidi nga tebitaddeemu talwith tewabibuzibu, kubanga obwennagisi bw'embwa, obukyafu bw'embwa oba obukyafu bw'embizi buli maanawi. Ne bwe bibeera nga etaddemu bbi waayo oyo tulina kumwoza kuba bukyafu bwennyininyini obwedde emirimu. Naye bwe kibeera nga tekitaddeemu bukyafu, tataddeemu bukyafu bwonna, kitegeeza tugoba mu ngobe, tusigala tusaalirawo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Omubuuzo omulala Sheikh abuuza nti bwe ndaba embizi n'ekiyingiriza shaytaani oba njikuba bukubi? La, tewali bujulizi buga nti alaba embizi aga a'udhu billahi minash shaitani rrajim. La, obujulizi bwe batugamba kuwulira eddoboozi lya ndogoyi. Omuntu awulira eddoboozi ly'endogoyi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti falyasta'iz billah, aga nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim fa innahu kad ra'a ash-shaytan, ebeera by'ekisitaani. Naga nti wa idha sami'tum, tebwe muba muwulidde okukookolima kw'enkoko
afasalullaha min fadli musabe Allah ebirungi bye fa innahu kubenkokeyo kad raa almalaika ebera bibani ba malaika wala ilmu inda Allah. Jazakumullahu khairan. Abuuza omubuuza nti waliyo eddagala omubaka sallallahu alayhi wasallam liyatuwa eryobwoka mu baana? La sirimanyiyo wabula babeera walimanya asobola okukola ki okulireeta naye kyemmanyi nti obwoka abantu balowoozanga edda nti omwana we bamuzzaako ne mu Baganda mwekiri nti omwana we bamuzzaako n'asigala ng'ayonka amabeere gano naye nabbi bw'akijarraba ewalala nakkiriza abantu okubeera singa omwana abeera bamuzizzaako nga mu lubuto mulimu omwana ono n'asigala ng'ayonka amabeere gano abamu balowooza nga tikikola kikosa naye ng'amawanga agamu nabbi yagatunuuliranga yali ayagala kuziyiza bantu kuyonsa baana nga bali mbuto naye nabbi yakitunuuliranga amawanga ng'abefarisi bakikola nga tebalina buzibu bafuna nawa ne waffe waliwo basobola okukikola nga tebalina buzibu bafuna ategeera nti kigende mu maaso. So omwana bwabanga akifunye osobola okireka n'ojjanja bujjanjabi. Abazadde bagamba nti abasawo abamu bagamba nti amabeere gabeeramu obuzibu era abamu balaba nti bubeera butwa ku bakyala abamu tetujja kyammama kuba nabbi teyakyammama so bw'okiraba osobola olekeraawo kumuyonsa. Wallahu ta'ala alam. Amma eddagala ly'obwoka ga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogerako sirimanyi alimanyi insha Allahu ta'ala osobola okuleeta nobeera nga oliragirira mukanda waffe oba mwennyinaffe nabeera nga alikozesa. Barakallahu fiik. Obwoka bwe buno badde mmanyi bwosi obwoka eddagala lyabo tetulimanyi era nayo ku nabbi sallallahu alaihi wasallam wabula abaganda balikola ki ulima wabula wekibanga kimanyi nga waliwo akimanyi asobola okukireeta naye abaganda balina eddagala eryo balina ebintu bagenda banywesa ku mwana oyo kakana ng'akoze ng'ateredde jarrabuha libanga teriri mushiriki naye sirisuubiramu okusinziira ku kye bagamba salaba mushiriki. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khaira. Abuuza nti adhaani y'essala n'eyenkuba ekisussizza zaawukanira wa? Simanyi adhaani yankuba wabula mmanyi edduwa eyenkuba nga ekoze eki ng'eyitiridde naddala enkuba erimu ki ekibuyaga. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambanga ati Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika hadithi egamba eteeyo. Akati owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekingirizanga obubi bwaki bw'embuyaga oluusi bwe yabeera nga tajagalaga nti Allahumma hawalina wala alaina Allahumma ala al-akami wad-dirabi wa butuni al-awdi wa manabiti ash-shajar yakyogeranga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate enkuba bwe yabeera nga ayagala ebeera ennungi ng'etonnyanga alina dhikiri era gy'asoma waawo ega nti Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a. Kati embuyaga bwebezze oba enkuba bwezijjanga mpitirivu nnyo tewotwaziina wabula edda naffe twali tumanyi nti enduwa yaawo omuntu ayimirira nabomu naye sebo byagendanga ng'ebiranga eteredde Allah tunuulira okumanya ndowooza kwe twali tuyina n'ayisirizaawo naye ng'ekituufu tetwaziina. Okwaziina kubeera kwa sola oba ebintu byonna nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaleeterako obujulizi oba byatulaga nti tukola ki twaziina. Agamba nti Ibrahim Nasruddin from Mutungo. My question is, how does Islam teach us about NSSF money in terms of the interest they add on, and if we claim it out, how do you pay zakah for the money? You count all the years it had been kept for, or? Agamba Ibrahim okuvawa kuva Mutungo. Barakallahu fikum. Islam bwogera ki ku sente ze NSSF naddala interest gye bakola ki gye bagenda boogeramu ono riba mutuufu waliwo ka interest ke boongeramu era oyo riba yennyini awedde emirimu obeze sente nyongeremu sizeezo ze babakoze bakuterekedde era ate tebakulaga nti tuyingidde mu bizinensi bweti twakoze omusharaka ofuniddemu wano oba bagamba nti omwezi bwe gugwako nga babeera ke bakoze ki ke bakuwaddeyo. So eyabeera riba
naye ogenda okabala kebagenda bongeramu ako abawalimu bwe batyo bagamba n'okajjamu wokajjamu tukabalekere wali ekibuuzo ekinene tukabalekera kajjeewo abamu ku bawalimu bagamba nti wona akabalekera ziyinza okubeera ensimbi ate zigenda okulwanyisa obusiraamu oba okukola obwononefu oba okukola ebintu kikwate genda ozimbe mu toyi ya community abantu bafunemu mu mbeera efaanana bwetyo oba kikolemu ekintu ekiri communal abantu bakole kigasa abantu bonna naye nga toga nti osaddaasa ebituufu tukijjayo lwakutaasa bubi ate bwali abawalimu balina ekigambo kyebagamba qaida akhaffu dararain okuzifuna kibi naye ate dararo igenda okuvaamu ennene nga tugirekedde abakaafu okulwanyisa eddiini yaffe n'okugikolamu ebintu ebinene ebisingakaawo tulondawo kino netuga nti dararo kituufu naye katukiteeke mu kintu ekya community kifunemu fatuwa yaabwe nange njiwagira nnyo tusaba Allah abawe obulungi abawalimu baffe abo barakallahu fikum. Abuuza ku zaka tubala buli mwaka mulida agamba nti buli mwaka tubala zaka bwebanga NSSF badde ofuna sente kuba batandikira ku sente zino z'okolekitinga tutunuulira okuva wowereza nisabu nisabu twagibala emabegaawo n'abawalimu baganda baffe Allah abasiime nga eya gold eri milioni 19 n'emitwalo egiva eriwamu ensimbi ezikolebwa mu gold ate eya silver ensimbi ezikolebwa mu fidda tugibala milioni 1.84 ezagwamu naye okusinziira ku kulinnya kwa silver no gulamu ya silver no nerinnya era okusinziira ku kulinnya kwa gulamu eyo. So omuntu bw'aba awezezza ensimbi ezo milioni 1.8 mathalan kino kyakulabirako bulabizi ng'aziwezezza we waziweereza mu NSSF wotandikira okuwaki obala omwaka ogwo n'owa zaka oba sente zo zibaddeyo sente zo zikoze eki zibaddeyo ate singa seeka ayina mu NSSF for example ozezaayo emitwalo 5 agenda okulaba ayina ne sente ku account otugambye for example bukadde 2 obwa niswabu ayinayo akamu ekitundu ku account ayina mu NSSF ayinayo 5 ayinayo ku account endala 5 nga wabalabala sente zayina ziwera niswabu kakati obuzibu obuliwo ensimbi ze NSSF tezeesigika tezinagenda mu milikiyati batugamba nti ozina naye okuzijjayo kwegamba zigwa mu bbanja tuziteeke ndoza mu mabanja agatasuubirwa kuba nti gakusasulwa gamala gakusasulwa weziba zize ng'olyoka otandika ozibala tetujja kubala kyotayinaako milikiya olw'obuzibu obuli mu mbeera y'abantu. So kitegeeza nti oyogera bw'otyo sheekhe kitegeeza nti nezzaka tagenda ggiwa paka nga amaze zikwata amala zikwata n'alyoka aziwaayo kuba tonaawaki mu kyotayina. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Abuuza Ashrafu Abdul Nasir webusiika gy'avudde